Akatami kwa mwana wakarabi. Yakirabye cyane. Banange. Chiri. Mututwala speed. Wabadde akatami ne kakutukako. Ebintu ebino okujja mini box ate ne bigenda mu lwatu. Yayangwirizaamuko. Abantu yabangwirizaamu. Tukyateebereza ali atya afaanana atya. Tumanyi. Ogenda okugula tumanyi kimanyi. Era poleyo. Omwana mugamba kimu nti poleyo. Naye obanga sigwe yakikoze mu kyama. Oba gwe wakikoze. Bagenda kulya. Nze ebintu byonna mbyogera alaali ebintu byonna mu nsi biri. Naye omuyimbi Gloria Bugi amazima gali nti yali waddala olaba King Saha naye yatuuse okubeera nga akooneramu omwana oyo nti ddala kituufu omwana yali waddala neera omwana ddala kituufu gaali makula meereere ge yayolesa mu ggwanga erya Uganda. King Saha agambye omwana oyo yatwanguyizaako ku nsonga ezimu on top of that n'akasente ka miliyoni 10 ako kaasaba g'amazima kituufu kamugwanira govanga ku muntu etunda miliyoni 10 kiro kimu actually nga togenda zibeerayo kiro kimu miliyoni 10 ebiro bibiri. That means omwana poloti n'ennyumba ebeera emaze okubeera nga ezimbibwa just baanammwe kankutereko King Saha naye ng'asiima amakula Gloria Bugi ge yayolesa g'amazima omwana olaba King Saha asiima amazima gali nti omwana yali waddala. Naye nga sinabeera nga mukuterako amikankusaba subscribing and kose Max Media tojja kubeera nga missing updates naddala. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Sebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa. Bagenda kulya. Nze ebintu byonna mbyogera alaali ebintu byonna mu nsi biri buli kirungi kirimu ekibi ate buli kibi kirimu ekirungi. Nkwagalako mazima. Kati oyo omwana omulaba akantu ke yakoze ate lodi asobola omulabira eyo Irani n'agamba oyo mumumpeereze. Business netandikira awo. Business n'agera ne mu bufumbo obutati. Bagambye dda nti bamututte Singapore. Ruma hazi. Kaba chaliba nga bamunonye site nga balabi. Kubanga ninayo bemanya abamuliko kati abamutapinga kati. Bagamba oraba nkabira mu bikiri. Atona mpirite mu ngalo. Man, we have King Saha in the building. Bachali bafemwe mwenda abali ku live abali buli wamu. Yes, chana cha kusikade mu ngoyi kusikade mu kali ha chana echo. Gwe chobo manya. Silange ndi muntu nyumira okulaba ebintu ebyo. Musajja. Kati Kristo walabe kibichi. Asina kibichi nalabye. Yogera amasa. Oni atusinga data. Atusinga data. Kristo bogera amasa. Alaba ko gumu. Ukulairira ganyawo. Mukaka tunamugulu. Ne wali pule kusimi wate ko wajja wo batika. Oli mukadda dda. Double tap. Kyobo manya munange. Mwana katonda yamwesa mutima mukono gumu oba mikono ebiri. Naye sebo era aleme kulaga bintu. Tetulabya abasinga ku ye. Aleme kukwata kweteka ku display kitulabise nti abayimbi we mutyo. Baita Oloza kita industry of nyo. Ndi decency yali mbakazi bedda ba Juliana kati befa. Era bawala kibakakatako kutaasa muwala munnaabwe awo mu format ye. Ne bamugamba wae. Kubanga era ate sebo era kijjawo kyo nkibatwala kakatale mbyokusaaga. Gedo girote ntinga kati nabe chazanga baga kuleba ku muntu yali awenjudde laba. Magezi kigo mwala bwato babona banji berimbika mu ndonge. Mwana ziri malaika buli muntu yekole byayagala wabaso biro bifunamu. Naye gwe kyo manya omwana wakati yemudde. Kale kyakola na video yakoze video budeya.